Ambi mwebale kunoonyako ndi wano ndi musanyufu kuba nti mpezeze emyaka 29 kintu ky'amaanyi bangi nnyo abavubuka bannange tebasobodde giweza kitegeera waliwo abafanga bali mu lubuto waliwo abafanga ba mwezi naye okuba nti nno ntwazizza kumpi kati n'atera kuyingira 3 yani ekintu mba nkidduse baaba kiki osinza okwenyumiriza mu myaka egya 29 ndaba nti Katonda ampadde bw'ogeraganya n'abavubuka abenkuze nabo kubanga twakubanga mayinja okubeerawo tukima amazzi naye okuba nti tufuusa abantu abavunaanyizibwa abantu be basasulira ne balaba kitegeeza nti Katonda ate atuyambye nnyo bwe tutunulira abavubuka be nasoma nabo Makerere nga tusoma ebyobulimi bangi mbasanga embeera si nnungi naye nze Katonda nanfuula omuntu ow'amaanyi wadde akasente tekannajja bulungi naye at least eddi erinnya nkoze ki nebaza Katonda nti ndifunye so bw'omala okufuna erinnya ate then esente nazo zijja oluvannyuma. Yeah. Abakazi oyina bangi oba be bakusibako naye twakalabayo keeki emu yokka. Abakazi osobola okuba ng'olowooza nti olina emikwano mingi naye wabaawo omuntu akwagala nga ye akwagala bya ddala kati. Ogamba mukazi nga mukazi wo. Giba mikwano lwakuba mu oluusi mubifuula mbw'oli mukazi wa muntu okitegeera naye ate era ne bw'aba mukazi wange si kibi kubanga siraba mukazi gwe bansibakaawo nga mubi okitegeera. Bwe kinaabaawo nga kyakuba mukyala wange era mujja kubitegeera. Brisher Kash kyamuyisiza kitya kinene okubeera nti Mary Bata ate yaleese keeki ate yenga. Nedda Brisher Kash kiina musomooza busoomooza nti omuwala nga Mary Bata okuba nti ate akukubyeke kitegeera akusinzizza obukodyo nti gwe ng'omwana omuwala oddamu ebbali n'ogamba naye Brisher kyendiko kyekituufu bw'abanga Mary Bata asobola okuleeta keeki nga nze ndi eri kuba nze natudde wano nga nkabera essimu ndaba ba Brisher akuba Brisher nga naye yapositinze bambi naye omuntu okupositinga nodda mu buliri bwo ne weebaka oba alina ekyamaanyi kyakutegekera ate anakireeta birthday wedde otugambe ebyo bye bireetera omuntu okunyiiga n'onyiigira omuntu naye ate nga yakusinziza businza ki bukodyo tikati Mary Bata olaba nti atambula steadily kitegeera nti buli kyakola olaba nti abala bw'aba mubbi nti waalinya akavalingawo kitegeera nti Mary Bata mugezi nnyo mu bintu ebyokufaayo ku banne kitegeera kati olaba nti Brisher ye abeera eyo biki Brisher kyakola kusindika amagye kitegeera kati abaana bankubira abawala bababeera ebweru Saudi Arabia simanyi ni Qatar oyina okuwasa Brisher oyina kati embeera y'okutiisatiisa bamukukaka bukasi anti ngamba byampaka okitegeera Brisher tasobodde nakuleeta keeki kati omuntu kitegeeza oyo takuliiko okitegeera naye okusindikira omuntu mbu nze ndi eno ndi Qatar nze nkulembera simanyi abaki okitegeera ojjako onoomuwasa toomuwase byampaka so embeera eyo Brisher naye yeetereze ng'omuntu kitegeera naye ng'olifuuka ddi serious mu bintu by'abakazi ate serious ntya gaye bonna mikwano gyange kati olaba oyo Brisher twakola kayimba bakayita Another Love ne tukola challenge ne goinga viral nnyo abantu ne balowooza mbu tweyagala naye engeri gy'oyogera wano olaga nti omwagala nsobola omwagala bw'abanga akitaddemu amaanyi okitegeera ino kisaamu amaanyi si ggwe naye kati birthday tuusa ate nze neeweka eki okitegeera talina birala byakolera omuntu ne bw'oba wandimwagadde naye wadde banne bagamba nti omuwala muwase naye waliwo olabanga ekintu okakakikake kitegeera omuntu nga takuliiko stanti zino oziyitirizza bannange tezikosa tewali stanti nze ndi muyimbi w'amaanyi nnyo ndi muyimbi w'amaanyi nnyo tosobola kukola stanti buli kaseera always ng'obeera ku ekyo no nze ekiriwo nagenda nenkola challenge ne Brisher Kash challenge we yagoinga viral abantu ne bamunjagaza naffe ne tubalekerayo bwe tutyo naye nga tewaliiwo nnyo relationship egenda mu maaso wabula relationship eyo esobola obbeerawo singa Brisher Kash aba akoze eki naye yeeyisiza ng'omuntu ayagala relationship kitegeera naye ye mu kifo ky'okubaako kyakola kyoba aweereze keeki ne bwe ziba 3 oba 5 keeki nga yakulumye nnyo anti wulira nti oba aweereze keeki nti kyakoze kyekisobola okukuleetera okugamba munnange tuli wamu tuli ku page emu naye omuntu ogamba nti kansindika egundi
kubire gundi ono ali mu kiyumba ate avumevume Evans amuka kitegeera ebikola mufunze gyali tavaayo naye gwe gy'oli ovaayo anti nze wendi ye birthday abadde yange ku luno lwaki okuliiza kya birthday talina birala byakola nze simuwuliza kyoba omanya nze Brisher muwulira ali eyo akolima simanyi bamututte simanyi ebiki siina tetwogera kiri awo ate newe tuba twogerera si kyekikulu ennyo kitegeera temubiringiriza nnyo wenayo kuolaba ekiseera bwe kinaaba tuuka nga kyakulaga abantu oba benda abeera njabba balaga naye kati saawa zino tuli nnyo ku concert nga 29 October mujje ku Freedom City okitegeera waliwo kyetwebuuza concert ngituumya Another Love bikalubye leero tusaze ebbeeyi tusabye mutwalo kwesatu Chris ennaku zino okolaga nnyo ne Abitex gwe yagala ofuula manager wo storage manager wange bamuyita Simon Harmony Kiyaga kati manager aba muntu promoting endongo fulumiza akayimba ka Another Love okatunda abantu ye manager kati then oba ne promoter kati Abitex promoter wange yalinga atadde sente mu kivulu kyange kino ekiri ku Freedom City abantu abamu balowooza nti yakusaamu ne sente anti n'abayimbi bennyini b'okola nabo ataddemu mu show ya Freedom City kati manager wange ate aba yakwatisaganya bino ebya promotion y'ennyimba oyo gwe bayita manager kati ya Abitex si manager aba manager wa Serena naye ate nga promoter wange okitegeera naye abantu balowooza kyegamba nti n'abayimbi be bonna ofuba olaba nti okola nabo gundi collabos olinga gwayagala basitula nze njagala nnyo okukola n'abantu abanzikiririzaamu Abitex anzikiririzaamu ye bw'aba n'ekintu ng'amanyi ayagala kukiggusa ngamba kankubire Chris kati sijja kukola ate nabatanzikiririzaamu nakola ne Mary Bata kubanga anzikiririzaamu sikola na muntu nti olw'okuba wakabi nnyo yasinga bikya kola n'omuntu olw'okuba akkiriza nti kyenkola kisobola okubaako bwe kitutuusa nga tuli babiri oba oliwo abalala abakukkiririzaamu naye nga tonabakolaganako nabo akukkiririzaamu era akutuukirira omulaba akubira essimu n'agamba njagala tukole bwe tuti so saawa zino kikyofumba saawa zino tuli ku concert Freedom City ng'ennaku z'omwezi 29 lujja kuba lwa mukaaga abantu batera kukola lwa kutaano neffe tusazeewo tukole ekyenjawulo tukole ku Saturday ku Freedom City nga 29 October mubeerewo baganda bange show ya mutwalo kwesatu emmeeza kakadde bannange mukube kalulwe webale nnyo munaye ebina ebintu ndwawo okubiraba ali nagambye olwairo kambeere waka okitegeera naye Abitex ampise musimanyi tuteese ku launch eriyo nga 29 October bayitawo batawunguza onoobeerawo nga 29 October ku Freedom City bajje ku Freedom City tubabulire ekigambo buli kimu mugenda kimanya kwolwo kyemugezaako okumubuuza bannaye mugenda kimanya kwolwo onkubye surprise agala nnyo kuliswa ekiwala kirungi ekiwala kyampisa ekiwala kyampisa bambi kati kiyiza ne keeki bambi kinkwasa ekisaba banga ddene neetegereza olwaliro Mary Bata ye muntu yasoose okupotinga ku Facebook kale osobola okubeera omune nga tomanyi teri omuntu akuvaako bw'atyo olwazuukuse bwe nti posti gye nasoose okulaba yabadde ya Mary Bata kiba kyewuunyisa kubeera omuntu gw'otaazaalibwa naye gw'otolinaako oluganda